Alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda kunsooka munnange sejjirinya kyotamanyi nze ndi eno neegayirira Allah nti munnange ayanukula edduwa zange nze Seeka Umar omusomi w'edduwa ennansana nga mpanisa emikono gyange bwe giti ngamba ayi Allah saba okkiriza edduwa zange zino munnange buli omu teri amanyidirwa ali teri amanyi ani alisooka ani naye ayi Allah nsaba ntunuleko muntu Sejjirinya obviously tukimanyi ffenna nti omuntu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana. Sejjirinya yali musaale nnyo mu kunsiba. Abaana bange baakaaba, bakyala bange baakaaba. Nga buli lwemulaba ng'ali ku ndiri ali eyo n'ebigambo tebikyafuluma nga nsituka nsaalayo era akabbiri nga mpanika emikono nga mpisa emikono mu maaso nti alhamdulillah Allah alabika akkiriza edduwa yange akasajja kagenda. Internet teyeerabira abamu ku bantu kyemmanyi ne mu kkomera gyali Sheikh Umar kansuubire nti essanyu olina lya nsusu, kansuubire nti wasuze osaala zissunna, kansuubire nti wasuze weebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okubeera nga yatutte Honorable Sseggirinya Muhammad, kansuubire nti kati oli mukkakkamu, kansuubire nti kati omutima gwo gubuganye essanyu, kansuubire nti kati kwegamba ensoogi wangudde, kansuubire nti ebadde ebya Sseggirinya byonna byonna bigenda kuddawo, kansuubire nti kwegamba buli kimu ekikyo kiteredde. Kankusabire n'okusabira muganda wange obeere nga bakuta n'okkuta mu kkomera nanti wagamba Sseggirinya yasinga okujojomya, Sseggirinya yasinga n'okubeera nga akola ki akusibya. Nero otalwa Sseggirinya ne Sheikh Umar kyemmanyi Sseggirinya agenze kutuuka kufa nga Sheikh Umar akyali munyiivu gyali obanga akyali musunguwavu gyali olw'ensonga actually edduwa ya Sheikh Umar ono teyawukane na ya Pastor Bujingo. Omuntu omunaddiini otuuka ku ddaala erya sheehi bw'obeera nga ddala oli sheehi okubeera ng'oyagaliza munno ekintu ekibi ekifaanaganako nga weekityo ng'ate okimanyi bulungi nnyo nti omuntu yenna yenna kyasabira munne si mu ddiini ya Buyisiraamu, si mu ddiini ya Bakatuliki, si balokole, ekintu kyonna kyonna ky'osabira munno naddala ffe mu ddiini ey'Obuyisiraamu bwetyo bwe tusomesa bw'osabira omuntu ekintu kyonna oba kirungi oba kibi Malayika zigamba Katonda, Mukama Katonda, ng'ono bw'akisabidde munne n'ekimutuuseeko si mu bubi. Kati gw'omusabira munno waffe oba alwale oba abeere mu kkomera ne malayika nga zigamba Mukama Katonda, omuddu ono kyasabidde munne naye kimuweeko. Kati wokera ku makya n'osabira SMX Media agule y'akamotoka abeereyo ne zipoloti abeere bulungi, malayika nga zigamba Mukama Katonda omuddu ono kyasabidde munne naye kimuweeko. Wokera ku makya n'osabira munno abaana be baffe simanya abo baziŋŋame nga malayika zo zigamba mu Mukama Katonda omuddu ono kyasabidde munne naye kimuweeko. Okitegeera? Kati imagine esaalayo n'eya malayika eriwo ebeera esinga amaanyi. Kati muno omusabira ekirungi awaaye twagala SMX ono aguleyo akamotoka azimbe ennyumba nga malayika zigamba nange Allah omuddu ono kyasabidde munne naye kimuweeko. Either positive oba negative oba kirungi oba kibi malayika ziba zisaba Mukama Katonda kyonna ky'osabidde munno nawe osobola okubeera ng'okifunako. Osabira munno waakusonyiwe malayika nga zigamba nange nawundi munneewe tumusabira naye akole ki amusonyiwe. Ne internet teyeerabira munnange ebyo ebyali ebigambo bye Sheikh Umar era ffe wayino ku SMX Media tusuubira nti oli musanyufu bitya.